abadde agezako okulaba nti ate mukwano abalamunda mu ggwanga erya Iran okubalagako nti munnange waggulu balinawo nawo amaanyi anayambako abasajja bano kyenkugamba bulijjo nti bano abasajja Iran tebali bokka abasajja abarasha balengera bali mukati beesuuba balengera China bali mukati beesuuba mukwano balengera mu mbeera yonna Trump yabawadde lwankya we mutagula Strait of Hormuz agenda kulaba nti ate mukwano abakuba agenda kubakuba mission mwagirengedde lunaku lwajjo twagibawadde ku Sunday engeri omusajja gyazeemu nasobola okulaba nti ate abaako byakola mpola mu mbeera yonna mukwano mu ngeri emu oba endala we baamazaawo we bavuddawo mukwano ali ku Pearl of Africa Radio to information batulaga nti wano Iran has just bombed a factory in Negev Israeli sawa zibadde 8 ogw'ekiro ezero n'eddakiika 45 information nga tugifuna muganda wange ali ku Pearl of Africa Radio ne bakuba hazardous chemical materials kakati muganda wange ali ku Pearl FM abasajja bagala kulaba nti ate mukwano bamaliriza ebyentalo era twakitegeddeko nti Israeli bano babadde mu paati eno babadde mu luno olukolo wagala okulaba nti ate mukwano balumba eggwanga erya Iran kyetwalabye enyo twafudde rescue mission gyetwataddeko nnyo ebirowoozo gyetwataddeko nnyo amaaso n'amatu naye nga abasajja babadde n'ekibalo eky'amaanyi bano abasajja balina obwongo bakubala wabula basanze omubazi era kyagenze mu byafaayo ne bakuba kati eggwanga erya Iran kyagenze mu byafaayo nti Iran yeeyunze ku ggwanga erya Vietnam amawanga agalemesa Amerika okubalumba wano Amerika weeruuzinga weeba eruuzinze wano Amerika weeruuzingawo mukwano ali ku Pearl of Africa Radio eba eruuzinze kati tuteekawo amaaso g'abiri abasajja enyonyi zaabwe zikubiddwa ez'amaanyi F-15E Strike Eagle teriiwo HH-60 helicopters ziyina ebisago MH-6 Little Bird eno nnyonyi has destroyed teriiwo A-10 Thunderbolt 2 nayo teriiwo ekubiddwawa mu Middle East C-130 Hercules nayo teriiwo MQ-9 Reapers zisuuliddwa ku ttaka baani abazikuba basajja ba Irani kakati tulengeddeko omuliro twagulengeddeko mu Abu Dhabi baliwo abali mu Abu Dhabi Boroj Petrochemicals plant Iran yagirumbye n'egikuba mu Abu Dhabi kati awo yabagamba nti amakolero agenjawulo ngenda kulaba nti ate mukwano nga kuba era parliament emasidde okulaba nti ate mukwano etuula munda mu ggwanga erya Iran bagamba tusalawo kisembayo wakati nga Trump bagamba nti ku Lwokubiri enkya ngenda kusobola okulaba nti ate mbakuba information gye tulina ku mikutu egy'enjawulo Iran evuddeyo etegeeza egamba nti abawambe be tulina Iran ina abawambe Abamerika bino tebaagala kubibagamba era n'ennyonyi za Amerika zikubwa oluusi Amerika neevaayo n'ekugamba nti zino zaafunye damage ziba zaakubiddwa ezimu bano bagenda tuuka akaseera bawaanyisiganye abasibe wabula Iran ekivuga ekifulumya ggwanga erya Iran sinsi nti Amerika oba tebalina basirikale ba Iran bangi be bakutte kati ate waliwo ba hostages beerina Abapalestine bano bajja kubagamba kati katubawa Abamerika bammwe muteba Abapalestine Abapalestine information gye tulina bapiloti abamu era Iran ebalina zinadde okunywa wakati nga Iran Amerika yamaze dde okumalirira bino bye bakugamba tebalimba
olunaku olw'enkya olwokubiri Trump tasaaga akutegeeza kugamba nti ngenda kukukuba. Era information gye tulina nti bakomanda b'eggwanga erya Isirayiri okuva munda mu ggwanga erya Isirayiri bano bali mu kulaba nti ate beesunga bagenda kukuba energy facilities ez'omusajja Omuyiraani omanyi kye bayita okukuba amafuta ne nukiriya. Nabagamba tulinze kulaba wabula ne gwe balumba naye tatudde. Abasajja bagamba nti olunaku lwankya essaawa ezabadde 48 zaaweddeko era mwezi 48 abamu twakirengedde twatunulidde nnyo rescue mission nti banunula pilot wa babadde bagenze kukolayo kyezimu ku nsonga kukuba nuclear facilities ez'abana abasajja. Nagambe bana abasajja batera nnyo okozesa akadde aka weekend mu kabeere mu nnyo. Ne bali bakuba Ayatollah Ali Khamenei bamukuba ku weekend ewedde eri mwawona F-35 ey'omusajja Omumerika era mwagiraba era mwamala kugikuba naye yalezze kukuba. Kati yabadde asindise ennyonyi F-15 F-35 zaabadde ziri red and steady. Twategeddeko nti mawanga gano ag'enjawulo ageetolodde eggwanga erya Iran waliwo ezaabadde ziri steady in case ng'olutalo lutandikidde ddala ground operation. Abasajja nagambako sabiti wedde nti abasajja bazitandika era mbeere steady. Ne waggulu kati fenga muteze wansi ng'omusajja yali mukulaba nti ate mukwana atega waggulu mpola mu mbeera yonna information efuluma wakati nga basajja aba Isirayiri bagamba nti bali ku manduso. Kasita omukulu abagamba nti mukube nuclear facilities mukube amafuta g'abasajja ag'enjawulo munda mu ggwanga erya Iran. Kitegeeza nti Iran ebeegenze kwaka. Kino kye nakugamba basajja ekinene kye bali mukulaba nti ate mukwano wabula Trump yakyasanguzza. Yabagambye ngenda kubakubira amafuta gammwe ngenda kuba nuclear facilities zammwe. Ate baakulazeeko mu Iran nti Amerika asobola okuyingira era ne ground operations nti zisoboka. Ekyo nawe tiimu Iran njagala okyetegereza okirabe. Omusajja asobola okuyingira mu ggwanga lyammwe mwakubye mukube. Mwamukubidde ku boda nedda mu bwengula bwa Iran. Kitegeeza nti omusajja asobola okwekasuka mu bbanga eri n'akasuka kyayagala. Era ebigambo bya Trump mubibeereremukko mubyegendereze nnyo. Kaakati wuliriza, waliwo tulina gwe tulengeddemu gitaba. Mala okuzzaayo vidiyo eno. Tulengeddemu gitaba. Ndi wano ndi mukulaba mugitaba munda mu ggwanga eri Amerika waliwo kye bayita situation room. Wuliriza bino ebigambo. Mu Amerika abasajja bwe baamala okukuba Pentagon ne bakuba mu Twin Tower nga baagala okulumba White House nga ani abalagira okulumba Osama Bin Laden. Abasajja okuva kulo baazimba kye bayita situation room ne bagisembeza okumpi n'omulyango ogwa White House. Kati buli mukulembeze yenna abeera akola mission waayingira munda mu ggwanga eri Amerika. Walengera Barack Obama ebaali balumba omusajja Osama Bin Laden baagera mu situation room. Ebaali balumba omusajja w'eggwanga erya Libya Abu al-Gaddafi yagenda mu situation room twamulengera. Ebaali balumba Saddam Hussein Bush bamuteeka mu situation room. Biden mwamulengeranga nga agenda mu lwa commission ze zaagaana yezize mu mbeera yonna. Aba situation room kizibu nnyo okugikuba munda mu ggwanga eri Amerika eri awo ku White House. Security weri gulugulu ne bommu kizibu nnyo okugikubako. Kaakati wulira tulengeddemu gitaba ng'alagawa. Eno neba decision nabagambako emabega gali ntwalengera nga Ayatollah tannafa twamulengera ng'alina agenze mu masjid gye bayita masjid. Omulimu woofuna ebizibu n'ogamba kangenderero ku Gaddafi we mba nsabira oba oli awo Allah anayanukula kangende ekibuli ku mizikiti egyo eminene ng'oba oli mutima gugamba oba oli awo kangende kasozi ekibuli. Kati twalengera ku Ayatollah Khamenei atannafa ng'alina omuzikiti gwayingiramu Uyavao nakola decision abasajja bano zibatambulirako. Twalengeddemu gitaba nga ye tagenze mu muzikiti. We yategedde nti abasajja baagala kunkuba nuclear kunjo kya kummalawo. Allah la ilaha illa Allah. Musabe
kansooke nkuwe bannaffe aba Royal Healers abagamba nti munanga tamanyiza obulwadde amajaani ga azima gano ng'esibyeko alina obulwadde bwa ulcers olina prostate akulemeddeko naye ng'okyakaaba muganda wange ali ku Palo of Africa Radio endwadde zikulemeddeko ez'enjawulo genda onywe amajaani ge bayita aga azima T yazze kulema majaani ga azima muganda wange ampuliza ofuyisa susutagwayo awunya olina ebirwadde bikuluma mu lubuto munnange bingi nnyo gwe tobitegeera musajja wattu ulcers mujja balina endwadde z'omunda zonna amagulu gannuma gali munda mutwe gunnuma mpulira nnyo kamunguluze jangu onywe ku gano amajaani atannaba ganywako gwagagaya eyaganywako yamanya ebibala ebigalimu mugende babajjanja bannange ku Royal Healers ne leero weebali Sheikh Isma agamba waali Hajati Taki yakugamba mukwano nti waali mpolampola mu mbeera yonna prostate mugende babajjanjabe mugende bamikwano babajjanjabe abalina sukaali ddagala weeriri bagamba nti batabula ng'olaba pressure ddagala balitabula butabuzi abalina ebizimba aniya mugende bamujjanjabe ddagala lyazze mu abaami ab'enyuma mu nsonga bagamba nti balesi bayita Royal Honey kano kabisi mukwano nga onuuna kanuune kana akabisi bagamba nti onuuna kanuune ebisigadde n'obireka eddakiika 4 kyenje oba ogiraba reacting after 40 minutes kabisi mumisi gwennyini gwe laba bagamba nti gwe basajja bokka guno nno omukwano onuuna munuune mpolampola mu mbeera yonna Royal Honey Coca-Cola guno mubisi gwennyini kakati mu abakyala ensonga zammwe bagamba nti omukyala ensonga zammwe zonna bakazaako n'amannya mukazi wattu waliwo ekivundu ekikuvaamu waliwo biki ebiganye genda mukwano genda obategeeze genda Hajati wali omutegeeze munnanga obuzibu bwo bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 bagamba balina branch emu yokka mwe wali abafere batandise omanyi baagala nnyo ebintu ebikola sitamanya nti kino ekintu kikola nga batandika okufera balina branch eri emu yokka ku Namirembe Road era bagamba wewala abafere bo balina ekyawe kyokka woba okisanga delivery enamba zenkuwa basobola okukuleetera delivery oba ne bakola kyonna kyoba oyagadde kuba ku simu 07 49 96 14 09 0749 961409 enamba zaabwe zokka MTN 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers Namirembe Road mpolampola ulira mugitaba wagenze supreme leader ow'eggwanga erya Iran wano tugenda kufa twalengedde Trump nakugambye walengedde ennyonyi omusajja zebadde asinde zabadde zizze kuba ku Natanzi nuclear zebadde z'okulaba nti ate mukwana akuba tuli fenna kaakati mugitaba yalengeddwako has been published in a video entering war room la ilaha illallah war management room mugitaba is going to hit Israeli nuclear facility just kibuuzo. Why would he shown with coordinates of Dimona nuclear plant displayed on a screen? Eri Trump yabawadde lwakubiri ulira utalo lugenda kugwa but how? Trump agamba ayagala kukuba nuclear bakitegedde nenyo zabadde zizze mu bwengula wa Iran nga zizze kukuba nuclear n'amafuta ga Iran bajokyeyo naye evewo kigwe Trump tajako agamba naffe twayambyeko mission yaffe neegaana Trump tulengera situation room mugimanyi gye mbagambyeko tulengedde mugitaba atalabika naye nga yeesogga war management room mu Iran we bagiyita bana abasajja baagala kwekola ki? Why would he be shown with coordinates of Dimona nuclear yayingidde mu room nga wano wendi kati nze wano ku screen neeraba ne message za mwemba nziraba lwakuba ziba nnyingi okitegeera kati lwaki yalengeddwako ng'ayingidde room nga kuliko Dimona eri munda mu ggwanga lya Isirairi power plant. Bano abasajja baagala kwekola ki? Abasajja baagala kwekola ki mu mbeera yonna? Trump alagira tulengedde ono ayingira room twalengedde ennyonyi ez'enjawulo mu bwengula bwa Iran. Abasajja bazzaako Trump yabagambye enkya mbakuba katwesabire
katwesabire nabagamba mu abatiimu mubiteeke wabbali bikosa mmwe amakolero gali mukuba mu Europe UAE bagikuba Kuwait bakubayo Bahrain bakubayo amakolero agenjolo mukwano bagakuba walengedde abasajja Abamerika be baleeta mu Middle East mu nnyonyi bazze kukola operations baagala kukola ki ogamba kimumbejja ndi okay wasizo otya tuli awo bwe tutyo mutyo akyotesa abantu mbagamba kituufu ekiriyo mbagamba kiriyo beebereremu tubeyongera okweraliikirira si kweraliikira bula kwebeereramu ate nno bibanyumira bo naye nga bani bebinyumira abawuliriza abatali bweru wa ggwanga muna abali eri bawulira nga bambi bibatamye ekiri waliwo yaŋŋambye bibatamye bambi ali mu Bahrain yaŋŋambye Yusufu maze omwezi mulamba noonya kkubo wempita kudda Uganda siriraba ate abamu nno tebagaana akudda bagamba ne mutusabire tulemena kudda tubaye tufuna kasente naye bitutame mwezi mulamba tetukola tuli mu myezi ebiri baziyimiriza in fact from Friday enyonyi kati ntono nnyo ezibuuka mu Middle East wonna kakati nno ekata baali ekisaawe kyali kifulumya nga kiyingira olunaku nga baregistaringa emnyonyi 600 naye kati waliwo akolayo okukola ku kisaawe eyampadde information agamba abantu batandise nobazze waka ababadde bakareportinga babakomezaawo n'amawanga amalala kati abaali basaba vacation yaabwe mu myezi ebiri bagibaweereddewo nga n'emyezi ebiri teginaggwako baveewo batandise okubasalako ennyonyi kati ziringa 325 ezikozesa ekisaawe kya kata kyokka luli nga zalinga 600 so kati ababinyumirwa waliyo bo bambi abawulira obubi bibatamye era birimu n'obuswavu birimu okwerangira birimu okufiirwa kati nuclear facilities zikubiddwa amafuta ga amazzi mu Iran gakubiddwa twalengedde mu Israel nga gakubwa twalengedde mawanga ag'enjawulo nga gakubwa twagamba nti kati Dubai ebadde ensi nga ya byabulambuzi abagagga bagenda nayo kati batya nayo mukama tusasire birungi